Mazili Kamala Ugonzi, Omulongo w'Omusara, Gwemunyagwange. Mbaniriza nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'omusomo.
nembaliriza nnyo mu kifo kye bayita ani Jodas mu kifo kye bayita Golden City. Kifo kirungi, kifo kinene, kino obusubi, kigazi. Mwebale nnyo bannannyini kifo kino okutwaniriza. Mwebale nnyo aba Golden City, mwebale nnyo mwebale ddala kyebaza security ya Uganda okubakuuma nga temulina buzibu. Mulangira wa Kabaka. Omulangira wa Kabaka. Namusizanyo sebo mulangira wa Kabaka. Uwebale kukola. Program kooti y'amaka buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro n'eddiwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Musiibye mutya nno mikwano gyange mwenna abawuliriza radio ate n'abalabi ba Star TV. Mukwano gwange alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo. Mukwano gwange alwazizza nsaba Mukama Katonda akugumye. So nga mukwano gwange afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Bino ntera byogera nga ndi misomo nti abalabi bange n'abawuliriza bange buli mbeera yonna gye muyitangamu manya bwe bukya si bwe bukola ki. Ate n'ekirala temukkirizanga kizibu kubamalamu maanyi kubalya. For example, oli bayinza omugamba omwana olumbe lumuluma n'alwala nnyo ate maama ne yeraliikirira nnyo ate maama n'afuna pressure neyanziza mukwano. Ate okukakkana nga maama afudde ng'ate n'omwana gw'abadde alina okujjanjaba tawonye ate nga talina naani gwamukoze eki gwamulekedde. Kati tukaaba okubeera mu mbeera embi watya ng'olina essuubi erigenda okutereera mu myezi ng'ebiri ate gwe n'oleka ekizibu ekimu ne kikulya. Ako temukatya mukagambe bye bye. Mulaba kati tukayite kam buli omu ayiteero kajja okujja kam here near me come closer come closer go. Tebasabikano gyaffe mwenna abasobodde okwerekereza akaseera kano n'otambula nange ku Star TV. Ebizibu si byaki? Tokkirizanga kizibu kikugaana kusanyuka kiba kikuwangudde. Tokkirizanga kizibu kikugaana kubiiryamu bw'oba. Bw'okkiriza ekizibu ne kikuwangula kiba kikoze eki? Kiba kikuwangudde. Program za TV mbadde nzimaliriza eri naye munnamukisa omu jangu wano mbuulira olugero lwo n'ebizibu byo ne bw'oyagala tukuyambemu. Munnamukisa omu jangu ssebo gwe gwe nnonze akatebe kaakano batuwa microphone ey'okubiri. Nsanyusa okulaba taata. Kale maama nange neesimye okusiŋŋaana. Oviiridde wa taata? Nvudde Maya. Ovudde Maya. Ennyabo. Ku lw'ewaffe olw'e Masaka. Maama. Amannya go ggwe mwami ani? Amannya gange nze Byamugisha Cosima. Mwami Byamugisha Cosima. Maama. Buzibu ki obukulese okulaba mulongo okuva gye bwatandikira? Obuzibu bwange obundeese okujja okukulaba maama wange. Ye mukwano. Nina ebizibu byange enfaafa nga bw'ondaba bwe nnyimiridde mu myaka gyange nga bw'ondaba. Ye mukwano. Ku nsi kuno siyina kye nnyina. Nafuna ebizibu bingi nnyo ebyange ne binzigwako era nga bw'ondaba bwe nnyambadde. Ebizibu byatandikira ddala ku mmange bwe yanzaala nga bwe yamala okunzaala n'anoba n'andekawo mu buto. Tugende mpola. Nakulira ku maama wange stepmother. Ye mukwano. Nembeera nga nafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Nasomamu katono nnyo nenkoma mu kyomusanvu. Taata n'aleka nga nsasulidde ssente mu galagi ey'okukanika mmoloka. Waali wayiseewo ebbanga lya myezi 6 kitange n'afa. Yafa atya taata? Yagenda mu ddwaliro yafiira kitovu era baleeta mayiti ne tumuziika.
nensigala ne muka kitange naye muka kitange taata yali amaze okusasula school fees wange ye nangaweddeyo nga tannafa naye ekizibu bw'amala okufa nensigala nga nzira ku mulimo gwange bwe nzira ku mulimo muka kitange n'agamba nze natwalanga emmere buli mande nga nkomawo Saturday akawungeezi n'agamba tojja kutwalanga mmere y'abaana bange gye balimye bwe n'ogitwala n'olya ng'ate gwe tokoze ne mugamba okay maama ekyo nkiwulidde nange kye ŋŋenda okukola taata we yafiiridde yaleseewo akagaali nja kukwatanga akagaali ka taata nkavuge ŋŋende ku galagi nsobole okusoma n'agamba kale bwe nazinga ebintu byange ne mbizza ewaka eggaali yagiwa muganzi we yampitangako nga nze ntambuza bigere nakolanga ennaku 2 nga ndwalira ennaku 3 eyo wiiki ng'eggwako omusomo gwannemerera ekyo ne kibeerawo bwe nawasa mukyala wange yasooka mukyala wange n'anfaako mukyala wange bw'anfaako ne ntandika okubeera nga embeera ezitoyedde ddala natandika okunoonyereza embeera nga buli wendaga abasawo bandyako ssente okutuuka lwe natuuka ku mbeera esembayo nali mmaze okutuukako mu Owino nga mpangisaamu omudaala ne basooka banziba ne nfuna accident oluvannyuma ssente ne zinfaako ne ziggweerawo ddala wenjogerera amazima amatuufu nsuzibwa busuzibwa era nkola omwezi naye ng'omwezi gwenkola bansasula singa $5,000 essaawa ya leero ndi mu nnaku yankomeredde kuba mu mazima amatuufu neeraba ŋŋanzi n'abaana bange bennina bamaama baabwe banfaako siyinaawo mukazi buli mukazi gwe ŋŋamba okubeera nti ntegeregana naye muwase teri mukyala akkiriza be mbadde mbeerako nabo okumala akabanga katono nga nabo banzirukako essaawa ya leero nze kwekubira ndulu mu maaso go ontaase byebizibu ebindeese mpozi ekirooto okwosa eggulo ekirooto kye naloose nga ndi ne Mr. omukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni muli balalu n'ebiwulire bino ekintu kino kyova olaba mbagamba abantu obutalowooza nnyo mbu temulina mikisa mulabe enkuyanja y'abantu bano bonna kati singa nze kyembambagamba mweggyeko amannya amabi olina atambula mu misomo era n'atakulaba n'agamba nnyina ekisiraani lwaki okyetuuma kati omwami ono tafunanga mukisa gwa ssanyu bukyabeerawo nga ndabye era mukama mulungi obudde bwonna lwaki oba wolowooza mbu okomye lwaki olowooza nti okomye bannanga ffenna tugambe nti nze sinnakoma nkyagendera ddala mu maaso nina okuwangula nina okutuuti amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nebaza bannaffe abashanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani abansiba enviiri abankola enjala abanguza ebizigo bye neesiiga nebaza bannaffe bantu bange nali neekalakaasa tisigenda kutwala balwadde ba bwereere naye nali neerimbira bwereere baani abalingizaako mu musomo wali ogubadde wali mwena mubaddeyo bwenziza ne muleka mujja eno mulabye ebizibu by'ensi eno bye mbadde mbagamba nti gw'oyinza okutuula awo ng'olowooza oli mulamu era ozze kulaba mulongo n'otunuulya omuzeeyi ono n'omusaasira n'entuuka okuva wano ku siteegi nga tenyina kusaasira ggwe nga n'ekibadde kikutawanya bulijjo tokikola ki tokimanyi wano wensabira abawuliriza abange abalungi muyige okugaba nkibaddiramu nga mbagamba nti muyige okugaba gw'owulira otya nga mulongo akuwadde $1,000 bwe ngukuwa osigala oŋŋamba otya nze ensomesa yange n'okubuulirira just bintu bya bulijjo weebale nnyo naye ngukuwa omutwalo n'ogamba mukyala Antoni mukama akuddizeewo mukama akuwa omukisa kubanga owulidde osiimye n'abantu bano be muwa 100, 200, 300, 400 abatasobola kusiimirawo naye agamba omuntu oyo yeebale kino nkiddira ku bantu abakyali abakodo wadde emmere ey'okulya omugenyi n'akyala n'ogaana okujjula
n'obanga taata Saamu. Era Saamu twamulabye ejjo ku Tavani Woods Kabuusu. Omugenyi olwakyali taata Saamu ne Saamu bakutte emmere ne bagitereka mu toyireeti. Kyokka obuzibu omugenyi olwatuuse yaguddemu ekidumusi. Yasookedde kusaba kaso naye wandabidde taata Saamu ne Saamu. Era Saamu naga toyi yajjula dda, toyi teriiwo, toyireeti nfu, tetulina toyireeti. Mama Saamu najja n'agamba banne tulina toyireeti. Ko taata Saamu, Mama Saamu mulalu byayogera tabitega, tetulina kaabuyonjo. Naye nga kimwongezayo byonna nga bw'agamba Saamu. Saamu pulaani yaffe eri taata tofaayo kiri bulungi. Saamu pulaani yaffe eri nasese kiro kyonna. Navudde Nakiwogo nga nyina stress. Ne ngamba kangende ku Tavani ndabe taata Saamu. Naye nsasula ssente zange mutwalo ne neetuulira wali. Nendaba ate ne nnyumirwa. Naye ne ngamba nti kale emmere gye tukotoggera gye tugaana okugaba enkyo ojja kuba oyagala ogenda mu kaabuyonjo. Ate nga ne gw'otaawadde asigadde akulaba bubi kyokka naawe ky'olidde kiweddewo bantu bange tugabe ne oba toleese wa mulongo. Kyaki gy'osabiramu twala ekimu kya 10 eri Katonda. Katonda gw'oyagala akuwe naye gwe wali omuwadde ki? Omuzikiti gw'osaaliramu. Omuzikiti ogwo guyina kapeti. Omuzikiti guyina emisaalo, amazzi ag'okufuna wudhu. Byonna gwe wali okutte ssente n'ogamba mutuufu gino emitwalo 10 ngiwadde omuzikiti. Twagala Katonda atuwe naye ffe tumuwadde ki? Oyagala mulongo akuyambe, gwe wali oyambye ani? Oyagala mulongo akolera ekisa, naye ne gw'otudde naye kati mu musomo tosobola mmukolera kisa. Abaakatuuka nga mulowooza yatuuse n'ayogera kwekwa okusomesa. Genda okyusa omutima. Guno omusomo gubeera gw'okukyusa omutima gwo. Nze nalinga buli kyenfunanga banga ndowooza siiza na kumalako. Naye ntunuulira atagaba n'atalina baalabirira nga talina kyansinza. Nze nga ndabirira ensi n'ensi naye nga tennyambala olugoye lwempulira lwenkola ki? Nolwekyo olukumi lw'obwo omwami ono akaaba atafunanga mirembe ku nsi. Omusaala afuna emitwalo 5. Asigaza emyaka emeka mu nsi? Gw'olowooza bw'okwata 50 n'ozimuwa omuwadde bugagga? Oba oyongereza ku bulamu bwe ne ku nnaku ze ez'okuwangaala? Nange kisobola muyamba kinaamuzimba nti agaggawale. Naye nnyamba embeera eno embi gy'alimu ate agiyiteko asobole okweyongerayo. Ekimutawaanya bwe kiba kyamukolebwa mu buto 100% kiyinza okulandira ku baana ababe bennyini bagenda okuzaala. Kyogere. Eri abaana bange bonna tebalina mirembe era bonna batataganye. Omu yakulira wa sisita we Rwanda naye nga omutwe gwe gulinga ogwakyankalana kale mulamu naye nga ebintu byakola byewuunyisa. Tebitegeerekeka. Byewuunyisa. Kati gw'obeera luddawa? Obeera naani? Opangisa nnyumba? Nze mbeera maya naye nga gwembeera naye kale mwana wa mukulu wange mu kika gwembeera naye inginiya nsula wuwe. Oli ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano gwange nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola nyongera okubasabira abawuliriza bange mubeere bulungi. Ekyo nja kisaba lubeerera. Teri muliza nga agenda kubula kyakulya na kyakunywa. Ekyo nja kisaba ndeka okusabira abantu bange ne mbasabira. Ate ng'essaala zange Katonda aziwulira ekyo nkyekakasa. Era nga ajja ziwulira lubeerera. Eggulo twabadde Nakiwogo nendaba abantu be nakwata ku TV n'essanyu ne linzita. Kati wali kisanyusa bani abaali e Matugga. Mujjukira omukyalo omunene yali ayambadde t-shirt ya mulongo yali avulula awo ng'alinga agenda okufa. Ne mbagamba bamusitule n'amaanyi mu azitowa. Mbadde ku layini e Matugga wane Luweero. Zegola banjiye n'olutiko. Nakwata emitwalo 19 gye nayinawo. Ne mbagamba mugende. Nenkuba essimu gye balaga ne mbagamba mu nnyamba omukyalo oyo aleme kufa yajjirako abaana be 4 baali bamusitudde bwe bati. Naye bwe yali ansiibula yagamba banzizeeyo ewaka nfiire ewaka mpummulire ewaka. Nensirika olina omugumya olina omumalamu amaanyi ne ngamba tojja kufa. N'agamba abaana be munzizeeyo ewaka munzizeeyo nfiire ewaka.
Ngamba batabani bange musitule omukyalo ono muzito nnyo ne bamutwala. Bannange mbadde awo mu musomo gwe Wakiso. Ali ku layini asimbye. Mugambye yeggwe nangamba obadde omanyi nafa. Ne mugamba okwata ne mu binabina muno kati n'oyogera nangamba lwaki soogera. Ne mugamba oli omanyi bw'ofaana nangamba lwaki nali simanyi. Mbane mpulibenga ngambe Mukama ne botampa kiralo olwaleero nampenkya. Mpulidde essanyu mu mutima gwange. Lwekyo abantu abo basigala batusabira kale awonye naye azze na muti gwa sabbuuni. Gwasobodde okuleeta. Awo omulwadde omulala gwe ngenda okutwala naye abeere bulungi. Nolwekyo koogaba okuva ku ntobo y'omutima gwo nga katono Katonda akatwala. Tukyeteekemu kubya ddala kujje tusabira mu masinzizo ewaka gye tubeera abaana abato naye n'enkoko ya mulirwana n'ogikuba mbu kubanga egize anange. Tata osaba nkuyambe mu kikati kikyosaba. Ekisooka kya byonna newankubadde nga omuntu ali mu mmotoka wampeyo katambaala kange oba sibugabidde Wakiso bonna. Newankubadde nga emyaka gyange gikuzeekuze naye nga nkyayinamuko katono ku maanyi agakola. Nandyagadde okufuna omukisa nfune ku mulimo nange gwe nsobola okukola neetetenkanye era nziremu neebeezeewo ne famire yange. Kyembadde nsinga okwagala kuba buli kimu kyembala kigaana. Bwe nfuna ku mulimo ne nvaawo nga nnina gwe njogedde naye ngenda okuddayo ng'omulimo bagugabye. Kati ndi awo siyina mulimo mutuufu. Kyembadde nsaba. Tujja kusooka kwejjanjaba ale tunnanoonya mulimo. Tuli ffenna? Ennyabo. Okunoonya omulimu kyangu naye n'okutambula ng'endala bwe gizze gigenda kyangu. Ennyabo. Obujjanjabi bwo taata weeraba nti oli mulamu omubiri gwo tegulinaako kikyamu naye oli mulwadde nnyo. Ennyabo. Nti obulwadde obwo buluddewo ate butambulidde mu baana. Ennyabo. Bwanguwa nnyo ng'omuntu gwe tujjanjaba tannazaala. Bwe bamaze okuzaala buba nabwo kyenkana bukola ki? Buzaala. Bulwadde bwo si bwangu. Tujja kwejjanjabira wiiki singa 2 nnamba oba 3. Oyinza n'okuba ng'okyajjanjabwa n'akuwadde omulimo nemba nga n'omumanya simukola ki? Bayinza n'okwawamuka kuva mu kika kyo ne balyoka bakuwa ne kojja gundi oba ali ludda wa? Bali tata gundi oba ali ludda wa? Naye nga kati balinga amaaso abatamanyi nti yokola ki? Nti gy'oli. Akakerendako omukisa akatono bwe kati kasinga ekkutiya ya ssente ezitoyera ddala. Amiina.